Abayizi abakuguse mu masomo ag'enjawulo okuli okuzimba, okubala ebitabo, ebyokwewunda, obusomesa bwa nasale, amawulire, ebyokukanika n'ebirala abasoba mu 1000 be bakedde ku ttendekero ly'ebyemikono erya Buganda Royal Institute and Technical Education e Mengo Kakeeka ku mukolo ogw'okubakakasa ng'emisomo bye bagikubye olukumu mu mutwe. Omukolo ogw'okutikkira gutandise na kusimba nnyiriri. Abakulira ssettendekero n'abasomesa bwe bakulembeddwamu Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Bw'abadde atikkira abayizi bano, Katikkiro abasibiridde entanda ey'okugenda mu maaso n'obumalirivu bwe boolesezza bwe beewaddeyo okusoma ennyo nabwe ekityo bakitwale ng'ekinaabatuusa ku bigendererwa byabwe. Mulina okuba n'ekiruubirirwa ne mukirondoola ne mukiremerako awatali kukkiriza kintu kyonna kukikuggyako. Kubanga omuntu ng'anaawangula abaako ebifaananyi byakuba mu mmeeme ye n'abiremerako, omusana gwaka enkuba etonnya kibuyaga akunta ng'alondoola ekiruubirirwa ekyo. Ow'omu mbuga era abawadde amagezi obutapapira kutandikawo bizinensi wadde abo abasomye ebyemikono naddala nga bafunye omukisa ogw'okusooka okukozesebwa kubanga kino kijja kubayamba okufuna obumanyirivu. Okufuna b'onookolera okiyigira ku mulimu, enkwata ya ssente obiyigira ku mulimo. Bw'oba osobola okufuna omulimo sooka ogende bakukozese wadde obajja okufa obufi. Gendako mu bbajjiro ojja kufuna essomo ly'obadde tosuubirangako. Bw'onooyiga byonna byonna mukama wo by'anaaba amanyi ng'oli mwerufu, ng'oli mwesimbu, nga oli mwetoowaze, ng'okolekeka naye, olwo ojja kubanga ekinyonyi ekiba kiyiza okubuuka ku lwakyo. Mukuumaddamula asinzidde wano n'asoomooza abantu abasukka okwolesa akajanja ku mikolo egy'okutikkira abaana okuviira ddala ne ku mabujja agava mu nasale, n'ategeeza nti obuwanguzi tebuli ku kuyita bigezo oba kujaguza wabula ekiddako ng'ebyo byonna biwedde. Afunye diploma oba ebbaluwa wano ku Bribet, olugendo lutandika butandisi, tolina kye waawangudde mu nsi. Otandika butandisi kubanga obuwanguzi lugendo. Ofunye engatto ezinaakutambuza olugendo, engatto bwe buwanguzi bwa leero. Naye tonnatuuka buddu ewali omubisi gw'enjuki n'amatanga kulukuta ku kkubo. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nkulaakulana z'abantu ba Kabaka era ow'ebyenjigiriza Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, Uganda erina okusoomoozebwa olw'omuwendo gw'abavubuka abeeyongera buli lukya, kyokka ng'ebyetaagisa okubafuula abayivu bitono ddala. Naddala emisomo egy'emikono gino emizibu ennyo kuba gyetaaga ebikozesebwa eby'ebbeeyi. Omulimu ogwo gavumenti eyinza obutagusobola yokka. N'olwekyo twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka okututandikira ettendekero lya Buganda Royal Institute okwasizaako gavumenti eyawakati okusomesa abaana b'eggwanga. Akulira ettendekero lya Buganda Royal Institute, Omukungu Anthony Wamala ayanjulidde Kamalabyonna ebituukiddwako okuva lwe baasembayo okutikkira abayizi mu February 2019 omuli omuwendo gw'abayizi ogweyongedde ebitundu 13 ku buli 100 abayizi be bongedde okwetabamu omuli okutegeka empaka z'okufumba, okwetaba mu by'emizannyo n'ennyimba, ate ne kampuni ezongedde okulaga obwetaavu obw'okutendeka abayizi abavudde ku Buganda Royal Institute olw'omutindo gwe boolesa n'ebirala bingi. Buganda Royal, I mentioned this even last graduation, was among the few institutions selected to benefit from the Ready to Work project. This project is spearheaded by GIZ, ABSA, which was formerly Barclays Bank, Uganda Manufacturers Association, to train fresh graduates into soft skills required for employment. Omuyizi akize kuba ne Priska Nakafeero akuguse mu by'okubyula abantu era aweereddwa ebirabo eby'okumusiima omuli ne kavuwa 5,000 bimuyamba okubaako omulimu gwe yeetandikirawo. Omukolo gwetabiddwako omumyuka owokubiri owa Katikkiro, Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, Oweekitiibwa Patrick Luwagamugumbule, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma, Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, Lord Mayor Elias Lukwago, abaami b'amasaza, abataka abakulu ab'obusolya, ababaka b'olukiiko lwa Buganda, abazadde n'abagaliza Buganda Royal Institute ebirungi. Abayizi basanyusizza abagenyi nga bayita mu mazina n'ennyimba nga ne bannaabwe abatikkiddwa gye babiibya. Fatuma Nakiwala Kivombe, BBS Telefine, ageesigika.